ki eno live show yeah. So kakati ekisookera ddala bw'okwana omuntu kitwalira bbanga ki okubeera nga kana akajjanja kankubirako omubere ku ssimu naawe bba ijjako naawe ijjako ogambye awo bwe batamira nga bye bya bulijjo kyokka ng'ate ggwe kaavu ekoze bwete kyokka yeye ng'eshootinga yes afe abaana bawala kasita omalaawo ogamba this is the guy OMG ng'owanika ng'atandika okuba essimu waliwo okubeera nga tomukyaye because it doesn't mean nti omuntu omukyaye ng'omwagala bw'akuba essimu omuntu gw'oyagala bw'akuba essimu oba nga tonnaba kumaliriza ziri nsonga usually response yebeero tyanga essimu eyo evuze definitely oba obadde mu bantu excuse me nogenda n'ogikwata n'omukwata omuntu essimu waliwo okusanywawo then wawo wano nga mumaze ate nga n'omukwalo sigwe guliawo si ekyamakulu ennyo ekiri awo kigalo kino okiraba ne luno olulaba tojjaako otugabutuzi now and this alemerako ng'omira eddoboozi I'm in a meeting, I'll call you later. Oh, please. And it is very sad that this kyengenda okugera kigenda nnyo eri bakyala bannange ate nga nange kennyini kyali kintuuseeko bambi ffe tugwa mu mukwano omukwano ogwasiriwala tukiyita mukwano not necessarily omuntu kasita okola ekisukka oba kati oba owenzeemu mbadde njagala twekuba emitima tugende nga tuterezaamu abasajja tubatama nonno batumidde eddala nze tubatama tusukka n'okuba essimu muno n'agamba ngenda kuddira. Let me tell you, missed calls zandibadde ezo ku ssimu y'omuntu. Nange I've grown to understand w'osussa missed calls esatu olina kyonjagaza esooka ddala oba weetaaga omuntu. Missed call nga wayisawo nebbanga ey'okubiri nkiwa benefit of doubt omuntu onaleka missed call agye naye aleka talinako airtime talina ngeri yakunzirira nenziramu n'enkuba ogwokubiri kasitoolemu okukwata bw'oba maama wange I'm making it clear if it is my mom my father omuntu yenna gwe nfaako ennyo siraavuli nja muddira ate enkya kati enkya bw'atakwata waliwo ekikyamu olwo nga munoonyeza ku kirala ngoba naye mami namukubidde ggulo missed calls bbiri teyakutte naye ngezizaako mukubira teyakutte esimu eno tekyaginga bannange yagala munawe nno nadde nakabawo n'okuba ate era ogwokubiri nadde nakabawo n'okuba kati bino ebirimu ba lovelies kasita nkuba missed calls ezo bbiri sigenda kukuddira era ebugendo ziba buki kuba nsuubira ojja kunoonya Simon owobola missed calls era nogamba bane hafi abadde anoonya kwefe olinakoko ka airtime awo you can improvise because naawe onjagala the same way era omanya nina kyembadde nkwagaza naye omuntu kasita omukubira esooka n'atakwata n'omwa benefit of that maybe agadde okuddamu okuba naye talinako airtime muleke bannange abantu bakinnyonnyodde bwe kiti ofuuka mungi ku ssimu y'omuntu just like the way wotayagala kubeera mungi in person saimu oba ogenda okyuka nga nnyingiddewo obodde eno nga nnyingiddewo omwana akukubira essimu n'efreezinga omwana nga akkubira essimu naye nga buli bw'omukwata kulikayo ku show bambi madde nkulaba ane mwina kyemwogeddeko wano ne hafi omuntu alyoka kunyumiza by'ova okukola mwina ate nga bemwogera olumu bitama bambi omuntu totuuka mutama let me tell you don't be too available bulamukko omuntu akumisingemu agamba naye bebuze wange nga sinamubuuzaako okuva ku makya omuntu asula nawe mubeera mwenna ewaka n'olyoka omukubira amasimu ago gatama nze gantama bambi ate ng'ovudde ku muntu waliwo abantu kale naturally ng'alina omukwano mungi nga gwetaaga regulating abawala abalala ekisinga obubakubya essimu is fear to be dumped kyovola abantu akusika sigina awulire gy'oli wemuvudde kubanga waliwo ekikwata ekyo nti oba omukooye awete atamalaako kaakati buli omu obwongo omumugamba kubanga jjukira omuwala woolwa n'omuwala mu relationship kati atandika okukola ebintu ebimu kutaasa relationship oba kugezesa kakati kyovola abantu wabako step emu gye yakamala okuteekinga akulemerako nnya kukubira essimu era n'omala tomukubira ssimu nga mubadde muva toyongerako kigambo kiba kimala
Actually obutakuba simu emala. Obotegeera. Yes. Obanga oba okoze ekyo nga ajja omulwadde mu ddwaliro n'adde ewuwe nga kalina omukubira walidde ku kyokulya bakoze batyo wakoze batya. Kakati ekisinga okuba ku by'amasimu fear. Let me tell you obulamu bwe tulimu abantu babeera busy. Kati nno mulimu abantu abatabeera busy. Ye nga tali busy nga naye kenyini girlfriend or boyfriend okimanyi tali busy. Naye essimu zino essimu eriko ebintu bingi. I've had so many people bagamba okimanyi osobola okubikkula TikTok nga besanga mukaga before you know nga ziri ssaawa 9 nga tonneebaka. Not because that person ate mumanyira nnyo abantu abali online ani abagamba muno buli omu abeera online yakwanga responding nga tompereza message nibaire kisoboka ekyo kwena kuzina amasimu as long as data kwali. Yes. Amasimu amalala bwe mbikkula WhatsApp yange kiyinza okitwala eddakiika malala asatu ngenda ga nti ndi online. Okitegedde abantu abamu obu wifi babugonza akayina wano ku mulimu bwenzija wifi econnectingirawo I'm going to be online automatically bwenzira mu nyumba yange egenda kukola ki connectingirawo ngenda kubeera online. So tolowooza muno because I'm online ndiwo ku lulwo ndiko ku ggwe omuntu bw'aba bannange you people kambabuulire nze kye ndowooza love is felt. Buli obeera ne question mark era taliiwo era tayagala muno tomubeerako obubi nnyo ng'omuntu akubeerako obubi nnyo nolowooza oba olina kibumba kye oba olina kataago ke omutima gwange omutima yalowooza byali serious okitegeere bya bulimba. However abasajja omanyi abakazi balina mukwano abasajja tulina buvunaanyizibwa. So bw'osaba nogaa nti mukyala wange mukubira emirundi emeka esatu mukubira nga ku ssaawa 4 ne mukubira ku musanvu ne mukubira mu evening make sure that otuukiriza emiki obuvunaanyizibwa bwo oba osetinga ne alamu giteekeyo nenga lwaki mubeerako bunkenke yo let me tell you waliwo olunaku we luyita kati kambabuulireyo nyinza okuvaawo ne ŋŋamba ngenda kuba ewaka essimu kati ewaka nno obuvunaanyizibwa bwange sinaba bba saabalekedde enfa ne mbagamba bwe naava ku mulimu nja mbaguliza oba fishi ngiweereze. I get taken up with life. Oba oliawo ssaawa 7 kati nno bo tebagenda kufiirako nti anti tonnatuweereza bajja kweyiya then oba oliawo ewaka sinnaweerezaayo noga kale kakubire owa booda before ino nga tolina ekirala ekikweyunzeeko kaakati lwaggulu wojjukira leero baalidde mu nyoobwa kati yes obulamu bw'omuntu yenna busobola okugetinga like that kati weziba nsonga za mukwano oli nga tandika wabadde naani era wedda tuyaga kunkubira era wedda online wabaddeko nalabe wataddeyo ne status bambi temweteeka nnyo ku bunkenke obulamu obuleke tusanze abalala basinga bonna basinga mukola mwakeedi abali bize muli batono mo bizinensi yaffe bizinensi just ojja buzi mu dduuka onojja okutandika okukolera ku simu batawaanya abawala baakeedi banna wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe